Amawulire ga munnakibiina ki Democratic Party Norbert Mao okweyagaliza ekifo ky'obwa sipiika wa paalamenti gatandika okuwulirwa ku ntandikwa y'omwezi guno. Oluvuuvuumo luno lwamala ne lukakasibwa Mao mwennyini mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe yayita nga 3 bwe yategeeza nga bw'azze afuna amasimu okuva mu bantu ab'enjawulo nga bamuperereza okwesimbawo ku ntebe eno newankubadde kino tekyali mu nteekateeka ze. Waliwo abatambuza olugambo nti oyo Mao oluvannyuma lw'okuwangula akalulu k'obwa MP yalangiridde mu butongole nti agenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. Kati olwaleero Norbert Mao oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ku busimu bwe yagamba nti bwali bumukubirwa alangiridde mu butongole nga bw'ayingidde mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwa sipiika mu paalamenti ey'e12. Oluvannyuma lw'okufuna obubaka bungi nnyo obw'obuwagizi n'ebigambo ebigumya, olwaleero njagala kulangirira mu butongole tingenda kuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika mu paalamenti ey'e12. Okusinziira ku Mao agamba nti ebisaanyizo byonna ebimukkirizisa okuvuganya ku kifo kino abirina naddala nga yeekuusa ku lugendo lwe mu by'obufuzi n'obumanyirivu bw'alina kati. Njagala Abannayuganda bamanye nti omuntu yenna avaayo okuvuganya ku kifo kino ng'alinga nga nze alina okubeera ne gye nvuddeewe ekiraga nti azirwanyeeko. Okusinziira ku rekodi yange sijja kutya kuvuganya na muntu yenna. Agamba nti newankubadde ayinza okuba ng'alabika ng'omunafu wabula alina by'alengeredde ewala era ng'obukulembeze bwe bwakubwetoolooleza ku miramwa egy'enjawulo. Omulamwa gwa kubalansinga ekyombo kya Uganda, balancing the boat. Ku luno tutunuulire ebintu bibiri. Waliwo okukolera abannansi bonna oba bakuwagidde oba tebakuwagidde, naye waliwo okufuna ebifo okusinziira ku ngeri gye mulonzeemu. Ono era talemye kwogera ku kyakweyagaliza okuli mu gavumenti eya wakati nga butuukidde olwaleero waliwo amawanga agasuulibwa edda emuguluka naddala ku bifo eby'enkizo mu ggwanga. Wenjogera kati pulezidenti ava mu Western Ugwanjuba, Chief Justice ava mu Western, Speaker aliko kati ava mu Eastern Teso, Governor wa Bank of Uganda Teso, Auditor General Teso. Woolaba ebifo ebitaano ebisookera ddala Buganda teriiwo era tebaddeewo. Ekyali ekimuwa obuvumu kwe kubanga akalulu k'obwa sipiika engeri gye kanoonyezebwamu temuli byakugulirira oba kakuyege owaakaasa mmeeme, bw'atyo n'asaba bonna abamuwagira obutakuyega kisusse. Bangi bansabye bakole vidiyo nyini mbu bampaane nze ebimpaana bingi n'olwekyo banange nze sijja kukola zi vidiyo ezo kubanga tekikirizibwa mu mateeka ga paalamenti. Singa ababaka baba bamuwanzeeko eddusu, Mao agamba yeesunga okulaba gavumenti ng'ekyuka mu mirembe kubanga kino tekirabwangako mu ggwanga. Tulabye buli kimu, tulabye intaneti, tulabye ne zi eclipse, naye tetulabangako gavumenti nga zikyuka watali kazigizigi. Okumanya kyali kakitegeeza agamba nti emaze dda okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga nga mujjukiza endagaano gye bassaako omukono wakati wa NRM ne DP nti okwesimba ku bwa sipiika tekisaanye kumutiisa. Mu ngeri y'emu n'omubaka wa Ringa South Aliyo Nyoke akakasizza nga bw'amaze okwekuba mu torch n'azuula nti ekifo ky'obwa sipiika kisobolera ddala awatali kuwannaanya kwonna. Officially, I have declared my candidature and the battle is on. Agamba nti okusinziira akaseera paalamenti mweri yeetaaga omuntu omwerufu agenda okufugaza enguzi ekutte wansi ne waggulu si mu paalamenti mwokka wabula n'eggwanga lyonna. There has never been any published audit report of the Parliament of Uganda.
Why? We need this question to be answered by the SEC members. Who are they to ring-fence somebody or some people who are not accountable to this country? Singa tewabaawo kikyuka, Nobert Mao, Alion Yoki ne Thomas Tayebwa be b'okwambalagana obutereevu ne sipiika aliko Anita Among nga naye olukiiko lwa NRM olw'okuntikko lwamuwandako dda eddusu yaba bakiikirira. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.